Kaakati Kadaama ono akomyewo okuva ku kyeyo asanze mu nnyumba ye gy'abadde azimba ng'ali ku kyeyo bbaawe yagiwasirizzaamu omukazi nga n'omukazi alina abaana aba babiri. Bbaawe olumulabye amugambe n'ogeza n'osaatuukira embaliga mu luggya lw'ennyumba yange ŋŋenda kukutemaatema kakazi ggwe, tambula oddeyo. Eno ennyumba ne lino ettaka tolinaako yadde n'ekimu kikyo. Ebiwandiiko tebiri mu mannya go, biri mu mannya gange. Abantu b'oku kyalo tebakumanyi, so n'olwekyo nja kukutemaatema, teri yadde najja okunnondoola. Omukazi agamba bannange, emyaka 6 gye mmaze ku ddungu ginsalire bwereere, omusajja ono mmukolere ki? Kaakati wuliriza, nga sinaba kutusako vidiyo eno nkusaba ogimpereka like etambule tuke ku buli muntu. Omukyalo ono mu comment section mwali Kadaama munnammwe mmwe ku magezi, mu butuufu omusajja ono amukolere ki? Omusajja amukolere ki? Awulira obulumi, asula akaaba, asiiba akaaba. Emyaka gye 6 tegiyinza kumusala omukazi omulala atule mu ntuuyo ze z'abonaabonedde ku ddungu. Wuliriza, omukyalo ono agamba yagenda ebweru nga bbaawe tali bulungi financially. Baalina abaana baabwe babiri. Abaana baalina okusoma, ewaka walinanga okulabirwa, naye ng'omusajja akasente tekajja bulungi. Omukyala kyava aleeta ekiteeso n'agamba bbaawe, mwami kaŋŋende nkole tufune akasente tuzimbeyo akayumba, n'akasente ke nnaba nkusindikira ojja kuweererangako abaana, akasente ke nnakusindikirako ojja okutoola obeeko ne bizinensi gy'otandikawo okukola. Bwe tunaba tufunyemu akasente tujja kugulamu kapoloti tutandike okuzimba. Omwami ekirowoozo yakigula n'agamba mukyala ekyo nno kikola. Kyebava batandika okukola ku prosesi z'omukyala agende ebweru. Omwami ng'anoonya akasente yonna gye yakajja ng'akaleeta, nga bafuna paasipooti, nga bafuna kampuni egenda okutwala omukyala ebweru. Omukyala bwe yali agenda ebweru yakwata abaana n'abalekera bbaawe mu kayumba kaabwe ke baabeerangamu akabi. Omukazi ng'agenda ebweru yatandika okukola mukazi wattu nga buli ssente gy'afuna omwezi agisindikira taata w'abaana Uganda. Era bbaawe baabeerangamu wegamba baayogerezeganyanga. Tewali lunaku lwakera ku makya bwe ruti ng'omwami tabuuzizza ku mukyala we, oli otya, emirimu gitambula gitya, buli kimu kiri kitya, kwegamba nga boogerezeganya. Olabira ddala enkolagana weeri. Munnange omwaka ogusooka guweetooloola, omwami agulayo akapoloti. Omwami mu kugula akapoloti agamba mukyala we, munnange nafunye ekifo ekirungi naye tugula akapoloti tukole ki? Tuzimbe. Omukyala nga akasente akasindika, ng'omwami agula ettaka. Omukyala ono teyafangayo kumanya nti oba bba wange ettaka lyaguze alitadde mu mannya ki? Ettaka lyaguze liri mu mannya gaffe ffenna oba liri mu mannya ga musajja yekka? Ye omukazi yeesiganga bbaawe nga buli kimu amusindikira akasente ke nga w'obimanyi omukyala ng'ayagala bbaawe. Munnange omwami bw'agula akapoloti abaana basoma, eno omwami naye ndowooza nga bw'agatagattako obusente obulala bw'afunaafuna n'agattako ne mukazi we z'amuwa, obulamu tebutambula bubi, abaana nga basoma. Omukyala yaweerera abaana ow'oku kyeyo, asasulira abaana school fees, alina omakinga sure nti bbaawe agula ettaka, ate alina omakinga sure nti nnyumba ezimbibwa. Kadaama munnange omwaka ogusooka nga guggwako gwatambula bulungi nnyo, era omwami yaguliramu ettaka. Mu mwaka ogwokubiri baatandika okusonda ssente balabike nti bazimba, kubanga omwami yamugamba tagenda kusobola kuweerera baana bano ate nga balina mu muzigo. So n'olwekyo kyandibadde kirungi nnyo bwe batandika okuzimba n'asooka ne yeggyako ensonga zaki? Ensonga z'okubeera mu kayumba akabi ate nga bali bakapangisa. Munnange omwami nga abatandika okuzimba mu mwaka ogwokubiri. Kontrakiti y'omukyalo ono eyasooka ey'emyaka 2 ejja egenda eggwako, naye egenda okuggwako nga bbaawe talina bwe yaabadde ku nnyumba. Yagenda okuggwako ng'ennyumba omusajja atandika ntandike. Omukyala n'agamba, omanyi mwami, sigenda kukomawo Uganda ng'ebimu ku birooto byaffe tebinnaba kuggwa. Katusooke tumalirize ennyumba yaffe eno. Bwe mmaliriza nnoonyeyo ndowooza ne kapito mu kusindikire. Ssente ezo ojja zitereka ze nja okutandikirako nga nkomyewo,
nneme kutuula waka. Omwami ng'agamba mukyala tewali buzibu. Munnange ng'omukazi ayongerayo emyaka emirala emeka? Emyaka emirala 2. Ku ssente ze yali asindika kwalina okusasulibwangako school fees w'abaana, nga kulina bbaawe ng'alina naye okusigazaamuko kasente ka upkeep, ate nga kwezo ssente era omusajja z'alina okuzimbangako ennyumba, kati nga mu butuufu tezimala. Omusajja byonna yabikolanga era buli kimu yakikolanga bulungi, nga bw'aba akubira mukazi we amulaga nti buli kimu kiri mulaalo. Kumbe omusajja ono byonna kituufu yabikolanga, naye yayinanga omukazi gwe yabeeranga naye ne Uganda. Mukazi we nga tamanyi. Kati ono Kadaama akanyanga kusindika kasente, kumbe sente ze waliwo omulala akola ki? Waliwo omulala azeyagaliramu, waliwo omulala ali mu ntuuyo ze nga ali mu ntuuyo ze ali mu kuzannya. Kadaama talina kyamanyi, ye akanya kusukuma ki? Akanya kusukuma kasente. Munnange omwami aweerera abaana era ennyumba atandika okugizimbako mpolampola. Bw'agamba mukazi we ennyumba etuuse wano, tuli wano, sindika akasente, omukazi waapika. Kumbe omwami essente ze bamuwa era aziteekako ne ku mukazi oli ow'ebbali gw'alina gwapepeya naye mukazi we w'atali. Munnange emyaka nga gyetooloola, egyali emyaka 2 egyasooka, Kadaama ng'agyeyongezayo gibeera 4, egyabeera emyaka 4 gifuuka emyaka 6, kati gigenda okuwera emyaka 5 ng'omwami ennyumba agimaze. Wabula omwami ono kye yakola, yakwata mukazi we oli ow'ebbali ng'amuzaddemu n'abaana 2, n'amuleeta n'amuteeka mu nnyumba Kadaama gy'abadde azimba, n'abeeranga naye mu nnyumba. Ono akanya kusindika kasente, Kadaama ali ku kyeyo, Ssenkaggala addidde ennyumba, Kadaama gy'ataddemu amaanyi ge, gy'asaddaakidde obulamu bwe, agiwasirizzaamu omukazi omulala. Takomye n'okwo, omukazi gw'aleese yamuleeta already yakamuzaalamu omwana omu omukulu, ng'alina n'omwana omulala owookubiri alinga nga bebi eyali ayonka. Kadaama talina kyamanyi, ali ku ddungu. Wabula omusajja ono kye yakola, talina yadde n'empisa embi ze yalaga Kadaama. Buli kimu yamulaga nga kitambula bulungi, buli kimu n'amulaga nti kiri bulungi. Talina yadde n'olunaku lumu lwe yamugamba nti asige nakwata ssimu yo, kubanga yamwagalangako akasente akali kalina okuddukanya bye yali yeetaaga okukola ng'omusajja wano ku gulawundi. Munnange omukyala aba abulayo omwaka gumu akomewo, kubanga yali yakakola emyaka 5 ng'ali mu kontrakiti ye n'atera okusembayo. N'agamba omwami we nti ennyumba engeri gy'ewedde, akasente nkakuwadde, kakati njagala kukomawo mbeere mu baana bange nange nfuneyo ekyokukola. Akasente kano ke ngenda okukuwa ak'omwaka guno ogusigaddeyo, njagala okatereke, kagenda kunnyambako okutandikawo ekyokukola singa mba nkomyewo e Uganda. Omwami yamugamba tewali buzibu mukwano, akasente nja kukatereka. Ng'omukyala era asindika kasente buli mwezi, ng'asindikira omusajja ono ssente buli mwezi, ng'amusindikira ssente, era omusajja ssente yazireceivinganga. Akaseera katuuka, mukazi wattu agamba akankomewo. Omwami ono mukazi wana aba anaatera okukomawo, olwo akasente akamusindikidde akimanyi bulungi nnyo nti akasente omukazi takyalina ssuubi libeerayo eri, yatandika okukyuka. N'amukubira essimu amunone ku kisaawe ng'omukazi akomawo, kubanga n'olunaku lwe yali akomawo yamugamba. N'amugamba nti mwami, ndi mu kukomawo naye wandibadde oleeta abaana bange naawe nojja ne munkimakoko ku kisaawe. Omwami n'alowooza nti awulidde nti etujja kujja. Mukazi wattu Kadaama ali nnyonnyonyi atuuka ku kisaawe entebe nga waliwo n'omuleme yali amukimye, nga tewali yadde n'omulema yali amukimye, ng'omusajja ali eri ali mu bibye tayagala na kumanya. Mukazi wattu ng'afuna ka super cab awo ka airport taxi nga kamuvuga mpaka ewa bbaawe gye baazimba ennyumba yaabwe. Yagenze okutuukayo, bonna yabasanzeewo. Omwami yamusanzeewo
n'omukyala yamusanzeewo. Kati we yasanzeewo yasanzeewo abaana. Aba aleeta enguguuzi ayingire omwami ng'amugamba ate ggwe ozunga wano ozungira waani era olaga wa? Omukyala n'amugamba ssebo nzize wange wano nzize wange enkomyewo ki ky'otegeeza? Agenda okutunula mu mulyango nga wafubutukayo omukazi, ng'omukazi afubutuka mu nnyumba ng'asitudde omwana, ng'omwana alinga nga mu mwaka nga gumu ng'asitudde omwana alinga mu mwaka nga gumu. Ne balyoka bamutunuulira bati. Omusajja n'alyoka atandika okukambuwalira Kadaama ng'amugamba gwe nnyabo wandibadde okwata obugugu bwo otambule ogende. Wano tolina wadde n'ekimu ky'olinawo. Omukazi ng'amugamba ssebe n'ennyumba yaffe. Eno ennyumba nze mbadde nkusindikira ssente ng'ogizimba. Oŋŋamba otya nti nkomyewo ate sirina yadde n'ekimu kye nnina? Omusajja nga takwata jjambiya, ng'omusajja akwata ejjambiya ng'amugamba ŋŋenda kukusaawulasaawula obwo obugulu ojja ozungirazungira mu maka gange. Eno ennyumba terina yadde n'erinnya lyo, keriba ettaka toliiko yadde, tolina yadde n'obuwandiike wonna wonna. Olina lisiiti biri mu mannya go. Ng'omusajja yali agula ebintu bino buli kimu yakiteeka mu mannya ge. Ettaka liri mu mannya ga musajja, buli kimu nga kiri mu mannya ga musajja. Era omusajja yakamuteme n'amugamba nti n'abantu b'oku kitundu kuno tebakumanyi, nze gwe bamanyi, nze nannyini wano. Ono gw'osanzeewo mukazi wange, tolina ky'ogenda kikolera. Nze ebyange naawe kitwale nti sikumanyi. Ate n'ekirala wakakomawo okuva ku ddungu osobola okuddayo n'okola ebirala. Ndaba eri gye mubeera ssente mulinga ng'abanogennoge. Omusajja olwo aduula. Mu butuufu omukazi wattu yalabye nga tasobola kumalako, nga kyalina okukola ekintu kimu kugenda kubeerako wa maama we, afune ne ku buyambi nga bwe yekkakkanya. Naye mulimu mutima ku busungu bw'awulira, agamba omusajja ono amukolere ki? Kubanga tayinza kuleka ntuuyo ze za myaka 6 kugenda bwe zityo. Tayinza kuleka kusaddaaka bulamu bwe myaka 6 bugende bwe butyo. Sente tezikoleka mu Buwalabu muzimanyi? Sente mu Buwalabu tezikoleka muzimanyi. Sente emenya. Omukyala yannyumiriza ebintu ne mugamba naye ogenda kukola otya? Naŋŋamba nkubulire CEO, abantu bano ŋŋenda kubakola ekikyamu. Ennyumba yange bagenda kugivaamu. Oba kufa wagenda kubaawo omulambo ogugwa. Naye sigenda kukkiriza mukazi mulala kuzannyira mu ntuuyo zange. Ne mugamba kyoyogerako nkitegeera, ate kyonna kyonna ky'osalawo oba tosazeewo mu bukyamu kubanga wakola. Omuntu oyinza kukola myaka egyo ate n'akusasulamu bubi. Awasa atya omukazi mu nnyumba yo gwe gye weezimbidde gwe kennyini nnyini? N'atekamu omukazi omulala n'atakomaawo, n'akulangira n'okukulangira nti bw'oba osobola ddayo ku kyeyo. Okoze emyaka 6 okomyewo ku kyeyo, ate omusajja akugamba bw'oba osobola ne ku kyeyo ddayo. Bw'oba osobola ne ku kyeyo ddayo, ndaba eri ssente munogannoge, ojja kukola okola ebintu ebirala. N'akugirayo n'ejjambiya. Mu butuufu omusajja oyo aba yakoze bubi nnyo, ate nga mu maka ge oyinamu abaana. Mu butuufu mukazi wattu asobeddwa. Agamba abantu bano abakolere ki? Tasobola kutuulawo n'alaba nga ye abonaabona. Mu nsawo ye yakomyewo alina emitwalo 60. Yakomyewo alina emitwalo 60 kubanga kandibadde kakadde, naye yakozesezzaako taxi airport pick-up eyamuleese mpaka eyo gye yakoze eki, mpaka gye yatuukidde ewa bbaawe. Yakozesezzaako transport. Kati mu nsawo ye n'asigazaamu emitwalo 60 gyokka, era mu bulamu gy'alina. Ne bw'agamba kutandika tegina kye gisobola mmukolera, kubanga ne bw'agamba kugirya aba agenda kuzirira ndowooza mu bbanga lya mwezi nga gumu zigenda baziweddewo, babanga abeera waabwe. Mu bbanga lya mwezi gumu zigenda kuba ziweddewo. So kati n'olwekyo amagezi gamwesibye, ayinza okukola ekintu ekikyamu. Be bano abantu abakeera ku makya n'agamba nti kati ŋŋenda kufa n'omukazi gundi, ŋŋenda kufa ne mujja wange. Oba okitegeera, kubanga abasajja balina engeri gye bamanyiramu abakazi mu butuufu. Ozanyira otya muntu oyo za munno?
bw'oba oyagala kuwasa mukazi lwaki tomuteeka walala? Anyway, mutuwe ku magezi bannange n'endowooza yammwe mu comment section. Sente tezikoleka, abamu muli ku byeyo mubimanyi. CEO Michael Uganda YouTube channel kwoli mwebale nnyo okuba nti ate mugoberera, mbaagala nnyo. Omukama Katonda abankuumire, abankolera obulungi obutagambika. Mubere bulungi, mweraba. Peace and love.